Chameleon lwe yajja wano yayimba ennyimba 2 King Promise ne stage teyagiraba na Jerry lwa nsonga badderi ate nze sisolokawo born in Africa champion number 1 Garcia Bulolo King Promise nagamba kanono you boy naye baira nayo opportunity yareze kufa abannayuganda nayo yiyo yagenda bugenzi wetu kati olwokuba Chameleon ye batandika kuzanya muzanyo gwabwe gwa sirinyayo ninyeyo naye batugamba nti no obuzibu bwava ku gundi like tugambe ba promoter ku side zaffe kwanga Korea yakwasaganya kintu yali Sula events right bagamba obuzibu bwali ku side ya Sula events is it true oba nedda Sula event abe na buzibu ki obuzibu amazima amatuufu tebaagala kugogera amazima nzaga kugambye Timo Chameleon yagana okulinya ku stage nga yagamba Munene osinga King Promise which is true Chameleon asinga King Promise emirundi 15 King Promise ayina ennyimba 2 zimanyiko na lumu endala yake aziyimbireyo mu karaoke ewaabwe ayina oluyimba lumu Terminator endala zonna kolaba zibeeramu na banne okitegeera kati Chameleon ku Africa tanaba ku establishing kubeera nti nina ground ku establishing how we always keep the video wa Banner Boy waba bafiki zoro kana tuka ku platform we waba Diamond Platinums naye nga ate aina capacity olwa longevity gyamazeewo ne good music gwa produces over the years agwa mulidi y'abasajja abo ne Chameleon lw'enneeyisaaye nenge gye conducting ne management gyayina eri crippled emukumira okubeerawo nga Munene e Kampala naye yandibadde Munene mu Africa